Okusinziira ku bibalo bya Uganda National Bureau of Statistics eby'omwaka oguwedde, abavubuka bali wakati w'emyaka 15 na 30 bali obukadde 7,331 mu bikumi 386. Ku mwendo guno abavubuka ebitundu 35 ku buli 100 bokka be balina emirimu. Kino kitegeeza bangi ku bano babeera mu kuba misota ku byalo ekiviirako abasinga okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Kati okukendeeza ku kizibu kino waliwo bannakyewa abeegattira mu kitongole ki Team Up abadde okiridde abavubuka b'e Kamuli ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kassanda n'ekyuma ekisa Kasooli. Abakulembeze mu kitundu bategeeza nga abavubuka bwe babadde basusse okubatigomya nga beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Ebisolo, ente, embuzi, endiga nga basala ne bagamba omusiraamu yasaze ebyenda n'omutwe mukole ki mubirye. Bagamba nti ekyuma kino kyakubayambako okutangira ebikolwa ekika kino. Singa abavubuka tetubakwata mu ngalo ttaano ne tubawa ebyokukola ne tubawa emirimu bamanyi ow'okujja ate be bagenda okutandika okwokya ebipiira ku kkubo. Bano bakubiriza abavubuka bano okwazza ekyuma kino obulungi okulaba nga beekulaakulanya. Ekintu kino mufunye omukisa mukikozese twekulaakulanye tulwanyise olukokkobero obwavu. Take that as a challenge. The value addition facility is already making money for you. It's already giving you visibility. It's already changing the thinking about you within the community. People are giving you trust. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kassanda Kasirye Zimula alaze obwennyamivu olw'ebyobugagga ebiri mu disitulikiti eno kyokka n'esigala nga y'emu ku ezo ezifumbekeddemu abantu abaavu. Kassanda ye disitulikiti esinga okuba engagga mu Uganda naye yeeyina abantu abasinga okuba abaavu mu Buganda. I'm telling you, and it's the fact. Asuubiza nga bagenda bakwasizaako okulaba ng'ekyuma ekibaweereddwa kituukiriza omulimu ogukiteereddwawo. Eno facility ngenda giremerako kubanga era nnyina wano ekyuma kye baatuwa ne kigaana okukola nti abantu tebasobola kusasula amasannyalaze. Era waliwo ekyuma kye baatuwa ne kyononekamu obuntu butonotono bwa mitwalo nga 345 ne bagamba bannange mutuyambe. It can't be the situation with this one. RDC wa Kassanda Phoebe Namulindwa akuutidde abavubuka obuteeka omumma wabula benyigire mu lutalo olw'okulwanyisa obwavu. Jakeera ku makya nga bw'obuze ebibuuzo naye babikubuuze mu myaka gye gy'obuvubuka kiki kye wakola. Obwavu buluma mbabuulira obwavu buluma naye tulwana ennyo bwe tuba tusobodde okufuna ebintu ebyo abantu abavujjiriza abatukwatiddeko tukitwale nga kikulu. Yamyoka Kamisona mu Minisitule y'ebyobulimi Yafeso Ogwang ategeezezza ng'essira bwe balitadde ennyo kati kwongera omutindo ku birime. We have done in ACDP, we have brought here processing facilities of coffee, we have brought here processing facilities for maize, and today again we have added on this one. So even the President talks about value addition. Very soon no product will leave Uganda where it is not value added. Abavubuka abaweereddwa ekyuma kino basanyufu ne bawera nga bagenda okuyambako bannaabwe okufuna emirimu. Tugenda kufuna emirimu nga tuyita mu kutunda obuwunga bwaffe. Abantu tuba tumaze ebbanga ddene nga tusobola tumulima tumutuna bbeeyi ya wansi naye nga tugenda kifunamu nga tusobola okubeera nti tuleeta kasooli waffe ne tumuleeta ku kyuma kino obuwunga.